Akwaniriza ku BBS Telefina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda buli lwakuna ssaawa 6 atujja ne Dr. Florence Namboze Bale ne tukuwa emboozi. Waliwo omuntu yangambye nti muyina emboozi gye mutuwa ebiseera ebisinga obungi abo bati weegendereza oyinza okugitwala nti yakusaaga naye bw'ogenda ogikubaganyako ebirowoozo emboozi yogenda okulaba ng'ekyusa bulamu eyita mu ttaka ne woja applyinga mu bintu ebirala ate mwana wato ogenda okulaba ng'emboozi eyo ekola. Nkwagala nnyo tuyagala kwogera linnya lyo naye bwaddonyumiza ekintu ekyo nagenze ddala okulaba nga ddala tulabika tulina abantu bangi osobola okukyusa n'okuba nga tuyamba mu mboozi yaffe y'ettaka. Olunaku olwaleero atutunuulidde mmwe abazze mu Gandaalo waliwo ba diaspora mwavudde bweru w'eggwanga ne mujja ebimu ku birowoozo bimaze nabyo mwagala kufuna ttaka. Abamu mwazze mugenda kubeera mu kyalo mugamba naze n'abaana bange mbatwala mu kyalo. Abavudde Kampala n'ogenda mu kyalo gye bakuzaala nga gy'ogenda okubeera mu bisabine ebya Christmas n'abala bangi. Enkuŋŋaana ezo zigenda kubaamu kunywa mwenge gwokka na kulya mmere yokka mumalirize mudde gye mugenda okudda nga temufuddeeyo ku legase yaawo we muli kati. Nalebe Katikkiro ng'agamba nti yabadde ne mukwano gwe n'amugamba nti yagenze okudda mu kyalo ng'alaba esseppiki oba esseffuliya bwe baafumbiranga emmere ng'ekoze n'agamba seffuliya bwe yali omutwe yalabanga nnene kati agenda okulaba akaseffuliya kagenda kakogga n'abamu ennyumba gye mwabeeranga muli baana bato mwalabanga ennyumba ennene naye kati ennyumba mugenda okulaba ennyumba naye ekoze nemugamba twabeerangawo tutya luli. Mulina ebirowoozo ebyokwogera okuzimba ku nnyumba eyo oba oli awo egejje naye ekyebuuzibwa ebiwandiiko byawo biyimiridde bitya? Alaba Telefina kituufu oli mu Gandaalo oli eyo bannange omukyala w'ettaka era akoze eki atuuse bannange nzize. Yes, tubeera n'emboozi ezinyuma emboozi ezizimba. Webale kwekumira ku Telefina, webale kubeera ng'okyayagala okuyiga ku nsonga ez'ettaka. Leero nja kutumira abantu b'ekyamuliibwa Masaka. Njagala abantu ab'e Masaka mbatumiddeko nnyo. Webale kwekumira ku Telefina ali eyo nga ogiraba. Kati omuntu wali omanyi abantu abasinga bagenda Masaka. Abantu bajja kuba bwe tuddayo mu kyalo n'abeeruweero gye bali naye kitono nnyo wawulira ntugenze Luweero mu kyalo tugamba naye tugenze Masaka. Kati gwe ng'oli eyo amazima amatuufu nga tomanyi na kumanya nti ettaka lineeno kwe tuli nannyini waalyo sikola ki simumanyi. Kati nga muli mu Gandaalo eyo gye muli bino bye musobola okukola. Musobola okunoonyereza ku bwannannyini obw'ettaka kwe muli kubanga jjukira bwe mbeera musobola okuva gye muvudde yonna nga mulinnye n'ennyonyi n'oba ng'ogamba nti tugende eno gye tugenda okuliyira Ssekukkulu kitegeeza wakkulu nti ekifo ekyo bwe kibeera nga kikulu kummwe kitegeeza n'ebiwandiiko mubikole ki mubitereeze. Mwayi mukibi abantu basinga beesulirayo gwa naggamba aba abagundi yalina ssente anaabikolako. Njagala mutuule wansi as a family mugambe bwe kuba kusonda I have a family gye ntunuulira ennyo nti yes tebafuna ssente nnyingi naye buli mwaka babeera ne target. Kati leero ku makya oli yabadde ambuulira kuwa kufumitiriza gwali eyalaba Telefina yabadde aŋŋamba buli bwe tujja eno n'abaana baffe tunoonyewo okusula omwaka ogujja 2024 tugenda sonda mutwalo. Yes, guno nga si gwa kugula ttaka wabula kutereeza nti bakyala baffe be banaaba bazze tugenda kwongerako eruumu nga zi bulungi nga bakyala baffe bakola ki basula omwo n'abaana baffe. Kati gwa oli eyo mugenda sasula lodge oba mugenda ku inconvenience nga neyiba naye nga tebwe mubeera e Kampala osanga zino sene musobola zizza ebbali okitegedde. So kwe kukwefumiitirizaako kwe musobola okuga tuyina kineno kye twayagala dda okukola. Musobola n'okuga twayagala dda otereeza compound eno lwaki nga labor force weeri tetukikola. Musobola okuga twayagala dda tusimbe wano omuddo ffenna weetuli mukeera ku makya kulya kwebaka kuteekako miziki. Leero njagala Christmas ebeere ey'enjawulo. Christmas etereza kubanga okutereeza ettaka si kugula ttaka kwokka. Even beautifying okulungiya bwe muli n'okulongoosa kibeera kutereeza bwannannyini bwo kubanga ate oli anaategeera atya nti wano wa mukiibi nga waliwo ensiko naye ate wabeerawo compound ng'erimu emiti ng'erimu omuddo buli omu ajjategeera bwe waba mukiibi tebajjaga nti eri ensiko oba ettaka ani alikolerako. So gwali eyo nga muli mu holiday eno musobola okukola ebyo mujja kutereeza awo we muli.
then okutereezaawo yes physically n'okutereeza empapula. Nkubuulira ba professional bo bajja kuba bakola ekituufu. Mwayi Mukiibi gwe mujja kubeera mu Ssekukkulu naye abasaveya nga gye bali nga bakola nga balooya gye bali ng'oli osobola omukubira n'omugamba nti munnange jangu otusisinkane ng'abafamire otunnyonnyole tukole tutya gundi yali ayagala ottunda. Era mulina ebbanga erya Ssekukkulu bwe mugenda n'okugonjoolera enkaayana ezaaliwo kuba abantu bajja kubeerawo nti twawulira gundi wano yali ayagala ttundawo mulambule n'ekibanja okimanyi buli bw'ogenda okukyalayo oba ng'ogenze kuziika eva tubeera ku budde tya bannange ate nzire Kampala ate ngene weebale naye kati obudde ogenda kuba obulina nti ojja kkeera nga wooli bw'ogenda okusula so gamba nti ekibanja kino oba ettaka lino byakomanga eri wansi ku mugga katugende tukkirire then mukole ne program mulabe biki bye mugenda okukolera ku ttaka eryo mu 2024. Mwami Mukiibi muli muntu alina ettaka abeere n'ettaka nga liri productive. Nze nina ekintu kye nayiga mu myaka gino emitono emabega ekyokusimba emiti. Mwami Mukiibi okimanyi otandika nga asaaga naye osobola osimbira ddala emiti emingi ng'ate otaddeko ssente entonotono nti bwe mubeera nga muli ebyo mujja okukolako. Okitegedde mumanye nti ekifo kyaffe yesu tugenda kitereeza mu mpapula tugenda kitereeza mu ndabika ate era tujja nakifunako tumanye nti nno bwe tunaayitawo omwaka nga guwedde oba emyaka 2 emiti gino tusobola gitunda gisobola okusereka waneeno gisobola okwongera n'okugazia akayumba k'embuzi weebale n'ekyamwayi Mukiibi nga tuli mu ggandalo lino erya Ssekukkulu twetunuulire tugambe nti wano we tulina watumala kubanga bwe mujja mu Ssekukkulu esooka muyinza okujja ng'abaana ab'ewaka muba muli awo mukulu wammwe ng'azze n'omuzzukulu muba mu wako oguddako nga ne mutoowe azze n'omuzzukulu n'abaana wayitawo myaka mitono nnyo nga n'omuzzukulu naye yasooka naye ayina omwana gw'alina ababadde babeeraawo nga muli 5 okuyitawo myaka 10 nga muli 50 ne bwe giba myaka 2 nti kati gwe Mukiibi bw'obeera nga babazaala abaana 4 nga n'abaana nga nammwe mwazaala abaana 4 be bantu 16 n'abaana bagenda kuzaala okitegedde ate jjukira ffe ng'abaddugavu we are communal people tubeera nnyo mu extended family tejja kwesanga nti Mukiibi abeera yekka n'abaana be tujja kwesanga nti abaana bagundi era ffe mu Luganda kati tulina ekigambo cousins tetubalina tubiwulidde kati ffe tulina muganda wange owa maama gundi ng'okimanya muganda wange owa taata gundi so kati gwe ali eyo mwefumiitirizeeko era mukole n'enteekateeka mumanye nti okay ekifo kino kye tulimu kikyatumala bwe kiba tekikimala then tujja kwetaaga okugaziwa n'ekyo ate lyabaganye kubanga ebifo bikula ne bisembera e Kampala okimanyi ekyo kubanga ekibuga kitambula ekibuga kigenda kikula nti gye twalabanga edda nti gye tuziika tuyinza okwesanga tetukyasobola kukola ki kuziikayo era tujja kugamba nti kati bane tugende tunoonyewa we tujjanga okuteeka abantu baffe for example nze nja kuwa ekyokulabirako ffe batuziikanga ttula ekawempe wano naye nga bwe twagenda ngetula nga bw'oyogedde ku ssefuliya jamu yatukwata ku lumbaawo nga bwe wawulira nti ku ssefuliya yali nnene ettula waali wala nga tulabedde ettula wala n'ekitegeeza ensi bw'egenda ng'ekyuka n'ebifo bikyuka kati gwe ali alaba terefayina bye mujja okwefumiitirizaako nga mutudde mutuule mumanye enkulaakulana nze Mwai Mukiibi ndebe ne family ezimu nga zina ne fandi z'abaana nga bakuŋŋaanyiza abaana basobole okusoma webale nnyo nga balina fandi tugenda kuwa n'obateerawo ebintu Mwai Mukiibi nga family egamba nti nedda tugenda sonda guno omwaka tugule ettaka lyabano gundi n'abaana be omwaka oguddako bwe tuki ne kino oba gundi tumugulireyo kino tumugulire eggaali okitegedde maama tumuzimbire ennyumba so nga muli eyo mu kyalo nga muli mu nnaku eza Ssekukkulu tuleme okulowooza ku kulya ku kunywa kwokka yes tujja birowooza kuba ye season eyabyo naye ate era tulowooze ne ku ebyo ebigero tuzimba nga ki nga famire bye twayagala okukola ekyapa kye twayagala okukolako mumanyi tulina ekyapa muzeeyi yalina ekyapa kyali kyajjajja mukoma kitunulakaawo n'ekirala yafa dda
Okitegedde biri mannya ge mutuule mukkaanye nti bannange tutandike process ya letters of administration. Tutandike process ekyapa ekyabula okukizza obujja kuba akijja kusoboka. Ye bwe tutuula mu meeting ani gwe tunalonda nga administrator. Kubanga munagera otuuka okukola bino ebya administrator general nga family yammwe eri organized. Bwe mutuuka wali eri nti bannanga ni gwe mwalonze nti ye gundi abamuwagira nti tuutuno. Okusinga mutayogere ku bintu bino naye nga tebirina okukolebwa. Ekyapa weekiri yajja alina ekyapa naye weekiri mumanyi ne weekiri ani akirina ye kubanga olaba abantu abasinga bajja ku ekyapa tukirina naye bwoga nti mukireete ye banaye kiriwa ye banaye nekyo ettaka likyaliwo ddyo ettaka likyaliwo mwami mukibi ojja kubeera eyo amazima mulowooze affe tuli bakyapa naye ng'amazima n'ekyapa oyinza okwesanga tekikyakola ki ng'ekyapa tekikyaliyo so genda okebera olabe ng'omuntu gwe mwakiteresa oyinza osanga nga yakitunda obanga kyamubulako so ye time okukola checking okukola balancing okwekebera nti bane twagamba nti yika zaali 10 zikyawera mwerule ku mpenda mukakase obuyinja mukakase nti ole yajja alima omanyi mukyala abantu balina enkola ey'ensalo agenda atemayo omaka ogenda okuggwako ng'eyali ku muti guno ng'ali wali nga batoddeko ekigenda kati mweno season byebyo mujja okukola then of course away from land tugenda kwebuildinga ng'abantu tujja kwezimba twogere n'abaana baffe and abaana tubayagazise ettaka lyabwe wano we wammwe wano we wajjajjaawo wano tusibuka wano webale kubanga ffe tuli baganda okitegere tuli baddugavu tubeera n'obutaka so abaana mbagazisa abaana bakimanye nti amazima wano we tuva ani mujja bbalaga we muva nga we muli nga we wali nga waliwo n'ebiwandiiko waliwo n'emboozi ezimu ezoogerwa nga mukuŋŋaanye nga n'abaana bammwe we bali emboozi ezo abaana bazirifaalingako nnyo waliwo enkaayana ku ttaka we lyali bwe nasinkana abasajja abo ne baŋŋamba nti jjajjaffe kuva dda nga atugamba tetutunda kati ono ye yatunze kyekyo kyenkugambye nti bwe tunaatuuka wali eri nga tukuŋŋaanya oba tuli ku lujjuliro oba tuli olweggulo omanyi ebiseera ebisinga Christmas oluggwa nga tudda wali eri of course edda twaberanga ne firimu abagenda mu firimu abagenda ku mupiira naye kati ojja kwesanga ensi egenda ekyuka nti tulina music kagundi kaffe ka system kaffe tugenda kubeera awo ye time we tugenda osomeseza abaana ebyo bye twagala okitegedde nti nina omwana ono kuva dda njagala omutwala mu kyalo tayagala bwe mmugambira nti aha kati nga bwe tuzze ettaka lino olirabye ettaka lyaffe n'ekirala olaba eyo mu kyalo ku bijja byaffe kubeerako amannya nti ono ye jjajja gundi ono ye yazaala gundi eno yensikirano bwati kati ebintu oyinza obiraba nga bitali important naye bijja nakuyamba n'okunoonyereza ku ttaka lyammwe kinaye jjajja babanga ye yali gundi bwe mpulira ekyapa nga kisoma kino bibye si ttaka lyaffe ng'osituka ng'otandika okunoonyereza ku bintu kati kyekyo tujja okukola mu mbeera neeyaki omuceere gwe twalyanga luli bwe nakula ngulya buli we njagalidde gwalinga gwanjawulo nnyo then nga nkyali muto kati bwe nakula ekyamazima tegukyalina nnyo makulu kitegeeza nti ne bwe munaalya omuceere ogufaanana gutya kati n'abaana bammwe bwe banaakula tegugenda kuba na makulu gye bali naye emboozi eno ekwata ku ttaka we give memories to our children abaana tubawa ebijjukizo so omwana we oyagala ajjukire ki okitegede kwa ne bayibuli ekyogerako omuzadde omulungi oyo ategekera abaana n'abaana be si baana bokka the children of his children so abaana be oyagala bajjukire ki niffe taata waffe teyatukolera ntegeka ng'ababala babakolera entegeka so entegeka ojja gitandika kati nti omwana wo bw'onoosigaza ettaka nga tolitunda ajja kumanya siri akutunda ajja kumanya ettaka lino yava mu jjajja gundi nalitwa kati ffe tuliru era ogwaffe era ogwaffe gujja kubeera gwakukola ki gwakulitereka gwakulibeezaawo wojja okwesanga abantu balina generational wealth
obugagga obwensikirano famire yabo y'abantu bagagga olw'okuba bwe batuuka okutuula boogera ku ebyo ebigenda okubakulaakulanya ate omuntu yeebuuza mwami Mukiibi lwaki mwesiba ku ttaka mwami Mukiibi omuntu ne bw'abeera ng'ewaabwe bamuzaala munaku n'agaggawala n'afuna ssente ekyobugagga ki kansooke nfune ewange omuntu yenna kamere bagagga bana betulaba abazungu ojja kuwulira bw'amaliriza they are now in real estate ne bwabeera wa Facebook ne bwabeera ono wa Microsoft ne bwabeera owawa okitegedde so kati gwali eyo nga muyina ettaka lyammwe lwaki oba tolitereeza lwaki tokozesa budde buno obwa ssekukkulu nga mutudde muli awo ng'obudde mubulina okutereeza bye musobola okukola ki atulaba ku telefayina yaffe ensonga eno muyinza okugitwala dokita atugambye nti abantu abakugu okuli abasaveya be bapunta okuli bannamateeka ebiseera bino baba n'obudde nabo abamu eri mu ofiisi zaabwe baba baawumudde kati enteekateeka ya consultants okutamba n'agakanso sobola okugendako eggomba ngenda kugendako emityana sobola okugendako eruweero sobola okugenda ejjinja sobola okugenda eggulu balina ku budde nabwe kitomuso bakozesa ne bajja ne babasinkana ne mwebuuza ebibuuzo buli omu nga waali nga temunneegwa malaka omanyi nti ebiseera ebisinga obungi ate abantu kati nga bakuŋŋaanye baba atemu kutawulwa nnyombo gwe wankola kino gwe nondoga gwe nonkola kino tulema ebintu ebitalina makulu biwabudde no please don't mwogere ku nkulaakulana nammwe mbeere ku zino famire ng'omuntu bwaga muwulira famire ya gundi lwaki bayogera gundi njagala boogere ku Mukiibi nti famire ya Mukiibi yeeri wali gy'olaba luli baali bakoma wali ne gundi bamuguze n'oli gundi webale n'agattako nayongerezaako nga tekisoboka mwami Mukiibi it is very possible tetusobolera ddala okukyusa obuvo bwaffe ne tumanya nti kati yembeera gye tutaddewo yenkulaakulana kyekyokulabirako fe abazadde kyetugenda okuwa abaana nabwe kityo gwe kubira abazadde abamu balina nno enkola bw'abeera nga mukadde mukula emyaka gye nga 7 eyo n'akubira buli mutabani we n'amugamba Christmas eno gwe ne mukyalawo n'abaana bo baagala mu kyalo bonna n'abakuŋŋanya n'abayita kakati n'atanga okuwa amateeka n'okuwa endowooza ze n'entambula gy'ayagala famire ye etambulemu bangi baganyuddwamu mu nkola eyo ayinza okuba takisobola kukikola naye gwe bw'osa okitandika kitandike oyinza okuyamba famire yo naddala nga musazeewo bwe mukuŋŋaana okwogera ebyo eby'ensonga ebisobola okubazimba ate okubongera mu maaso nze Morris Mukiibi Mugave tugenda mawulire gy'otobadde ayi Katonda akuuma maaso moogi